Kati mugenze mu maaso ddembe ly'omuyimbi wazzaako luyimba ki? Nazzaako abaami mu ndeke. Abaami mu ndeke. Obeegobyeko mukulu atandise okugobaganya kawawa ku nte ye. Oluyimba yali yalutuuma abaami mu ndeke. Lwo nga lugenda lutya? Lw'omu nalwo? Kyalujjukira. Yampanya ennyimba ez'omu nga nzitengerera. Mwalwawo kuyimba ez'ababiri? Zaalwawo ennyimba ze yandekera ez'omu nnyingi. Nnyingi. Kati okyalujjukira bwe lugendo olwo? Koona ffe tuli mu kintu. Waliwo ebigambo mu nsi ebisesankoma omwo, bw'ogatta n'empisa ezitondwawo essanyu omwo. Waliwo n'ebintu bingi bitumala gezaho. Emyaka mingi. Ate kuba sikyalina. Kakati mutandika mutya okuyimba ddi oluyimba olw'ababiri era lwali luyimba ki? Natandikira ku mulamu tonnenya kuvaamu ggambo. Ekitegeeza walwawo ng'oyimba wekka? Nagawo nga nnyimba nzekka. Ng'oyimba za bw'omu. Mulamu tonnenya kuvaamu ggambo nasookera mulaba Kivvulu kyali kansanga mwaka sigujjukira. Mu Kawempe. Ndowooza bali ayisomero kuba bwali misana. Twakolangawo okusomera emisana. Bwali misana. Naye kati onoonya ekifo ky'oyinza okukobamu emisana. Si kyangu. Ate n'abantu baawambibwa emisana bazibu okulaba kati baafuuka ba kiro.